wulira bino naye Museveni lujja kukya olunaku olwo lugenda kukya. Hajati Nakalembe ntambula naye musomi wa dduwa ono munnaddiini. Ebigambo bino bulijjo ensi byerinda. Wuliriza munnayuganda, wuliriza tukomewo tusimbule bupya. Hajati Nakalembe nkugambye alina ekizibu ekya buli ngeri yonna. Gwe mwekwata omukubire ku ssimu ebisigadde bimulekere. Tusimbudde kubanga nyinza okuleka. President Museveni yatugamba nti nno bali baagala okukyayisa Amini bakola ebintu Amini n'anyiga natta abantu. Bwe yabatta abantu ne bamukyawa. So olutalo lw'okununula lwali lwangu nga bakoze ki nga bamukyayi. Naye nga waliwo abaabikola n'anyiga mu busungu natta abadokita baki kale abantu eno kyajja mutemu kati abakombozi bagenda okujja nga bakaba bamutwale lufena. So kakati wetukola ebintu ebyo ababikola bakyayisa President Museveni era buli ayagala President Museveni amugambe sebo bakukyayisa lufena buli abamwagala naye bwe mutamugambe bagenda mukyawa abantu. Toyinza kukwata muntu mu ngeri etali na ntuufu n'otandika okuweereza ebifaananyi wano wali wantumutulugunya olowooza abantu bagenda kukwagala, bagenda kukyawa n'enyindo ekusiiwuka. So tukole ebituufu, tukole biki? Tukole ebituufu kubanga ebikolwa ebyo bigenderwako okututiisatiisa tuleme kwogera. But some of us like me, I don't fear to die. All together I'm going to heaven. Nekusane nakyogera not today. Nekusane nakyogedde ngenda mu ggulu. Ayagala okunzita ajja kunsanga era seekweka naye nja kwogera ebituufu ku lw'abantu. I'm not going to keep quiet. All together ayagala okunzita era we newanafuka bishop waliwo bagamba why wegendereze byolya empombe ezo biki ne bagamba nfuuse bishop kulya mpombo ate kakati ate nzirekeyo nja kuzirya naye ayagala okuntwala amangu alinsangayo ku kageeti bayinza n'okumpa obuvunaanyizibwa bw'okukuuma abo bayingirawo. Olinsangawo nga gwe wantwala nze tebagenda na kubikkula bitabo ngenda kugamba gwe wandeeta eno gwe tambulirawo genda wali Mukama yebazibwe. So some of us abamanyi gye tulaga nze sitya kwogera bituufu naye ebituufu bikolebwe mu ggwanga lyaffe. Ayisika eddamuzi libeere n'obwetengereze. MP bagenda kututeeseza ffe abantu eno ekibalondesa naye abamu kakati babakwata bukwasi nga babatuuzaawo kati mugambe kino. Bwe tugamba Yesu olina okugamba Yesu. Kati ffe okulonda kwaffe kuganyirwamuwa tubasiinise bagende bateese bye twagala si kubagamba ti bino byojja okuddamu. Amakulu gaba tegakyaliwo. Eggwanga lifugibwa amasiga ameka? 3. Executive, Parliament, Judiciary. Ge masiga gayambako okuleeta demokrasiya. Kisinga bankwata mu bitaliimu omulamuzi ajja kukola ki? Bajja kuliza omusango bante. Naye ati ennaku zino n'abalamuzi batya okusala emisango. Abantu bali mu makomera bavundira omwo. Omulamuzi atya kisinziira ani yakutte. That is wrong. Era n'abasibe bonna abasibiddwa ebyobufuzi bateebwe. Bagende mu kooti. Bagende mu ki? Mu kooti. Oli wabatalina musango ali ebutaala. Bandawula bano bakwatibwa luli. Mukama yayamba buyambi ne bavaayo. Singa tebayambibwa singa kati bakyali eyo kubanga abakwatibwa mu biseera ebyo byonna bali mu ki? Ndawula yandibadde omu ku abo kaakati abali mukomera. Naye Mukama n'ayamba nga tebinagenda wala. Nebaza nnyo omusumba ono n'alwana nnyo okulaba kubanga twali tuwuliziganya kati awo kola kino ne mbuuza nzije lindako basobole okufuna obuti. Naye abamu bakwatibwa n'essaawa ya leero tebaweebwanga beyiro. Tulivena abantu abavunaanyizibwa bali eyo balina famire zaabwe. Juzi nasabidde wali mu kanisa nenda babambi omwami omu nga ye atambulira ku mikko bakwasa yasi
naye nga bambi aleese baana be confirmation kandaga bambi obwana buno ani abuweerera taata kati atambulira ku ki ku miggo tubeerenga n'ekisa twagale bantu bannaffe omuntu newankubadde si wa kibiina kyo naye muntu mwagale tubeerenga ba mupiira tubeerenga baki ab'omupiira nze kati gundi yatuka ekikomo naye wamusanga sijja kumukuba kubanga bantu ng'okyatenda ng'okyawuliriza nkusaba vidiyo sooka ogimpera ekigalo oli ku AKTV Media Uganda mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa bulijjo mukutu gw'omuntu wa wansi ennaku ziruma muzaale Munnayuganda obanga gy'oli ogamba nti ennaku ekuluma olina ennaku olina ebizibu ebikwetoolodde nkwegayiridde n'obuwombeefu nsaba okkakkane otule ku vidiyo eno oginywerereko ng'otadde ebya Haji Erias Lukwago ku mabbali kati mu mbeera y'emu njagala owulire gw'agamba nti olina ennaku ensi yakutama ensi yakutuuka wakoma ulira omukyalo ono mukara ne mugamba nti tuba muwagire entale tunabagira tutya nga mukeera ku makyo tulumye we mutyo ekinkaabya kisinga okunkaabya ennyo nti omwami wange bamumbuzaako omwami wange akyali kitalya naye tebakyamuleeta mu kkooti okuva we baata bali abakkiriza emisango omuba mwakwata abantu abakkiriza emisango nga tebalina bakkiriza be batamanyi lwaki omwami wange temumuta myaka kati gigenda mu 6 ddala ddala omuntu alina abaana yaleka abaana ewaka tuyita mu buzibu bwonna bwonna abaana ne bakubuuza taata waabwe naye nga tolina kyakubaddamu ndi mukyala ayita mu buzibu olw'abaana n'ekintu kye baamukola omuggyako tawulo baana be bamulaba obwereere bwe kintu ekyo tekirinvaako ku mutima gwange n'abaana bange tebalyerabira kintu ekyo ng'okyatunulira ebigenda mu maaso ng'era okyabiwuliriza onaku olwaliro nakutegeezezza nti Buganda Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa omukenkufu looya mulamba beppo n'Obuganda bwonna nga institution ebigenda mu maaso ebyewunyisizza ensi omuli amaziga omuli emiranga omuli okuwambibwa kwa bannayuganda n'ebigambo ebiwandikibwa enkya n'eggulu bano bonna baasirika ensi yeebuuza ddala abantu bano bakolerera Buganda bwaba nga bakolerera Buganda bakolerera Baganda ekyebuuzibwa bino nga bitambula bigenda mu maaso Katikkiro yennyini asobola okuvaayo n'afuuka ettaala n'afuuka omumuli n'akunga bannayuganda nti njagala twekalakaase mu kwekalakaasa okw'eddembe olwa bino ebigenda mu maaso tutambule tuve ku Bulange tudde Nateete tutambule tuve ku Bulange tudde Kibuye tutambule tuve ku Bulange tukirire mu kibuga okulaga obutali bumativu olwa bino ebigenda mu maaso ekiwamba abantu mu ggwanga Uganda beppo naddala okusingira ddala mu Buganda eri abo Abaganda wabula bino byonna wadde weebiri nga tubyogera nga bigenda mu maaso nkugambye nti abantu bano bonna bafuuse kyesirikidde bwe kyatuuse ku Lukwago olunaku olwaleero amaze okuggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe nga kigambibwa mbu ono yamanya ebyagenda mu maaso Dr. Kano Kizza Besigye bye yali apanga mbu mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi wabula mbu ono n'asirika gwentegeeza ya Haji Erias Lukwago kakati olunaku olwaleero naye agguddwako omusango ogw'okutegera amawulire ago ag'okugezaako omuntu walya mu nsi olukwe mbu n'amusirikira mbu n'agasirikira kakati nno naye yeegase ku fayiro ey'omusajja amanyikiddwa nga Dr. Kano Kizza Besigye beppo ne looya we oli eyasooka okubeera nga akwatibwa kyannaku wabula okusinziira ku bigenda mu maaso olunaku olwaleero waliwo ebigambo bino byenjagala owulire bikulu ddala wabula nga bino babyolekeza eri Katikkiro wa Buganda yekka Charles Peter Mayiga nga kabaka ow'ebweru kiki kyalina okubeera nga akola kyekimusuubirwamu kiki yandikoze abaffe kati ali luddawa era akola ki lwaki asirise ku bino byonna
nga bannayuganda bongera okubeera nga bakaba amaziga ng'olabisa ebintu ebyo nti eddwala basobola oddekola ng'okimanyi nti Katikkiro gwe Mayiga bw'ogamba nti ngenze ku luguudo lw'Emunyonyo oba oluguudo mu nguudo zonna eziri Wakiso enfufu n'ekkuba ng'oyimiridde it's enough example emala Katumba Wamala ne banne ogati batulabisiza tugenda tukola oluguudo olwo ne buli omu yeetuddeko kubanga mutambuliramu Museveni yabawa emmotoka neteebuza emmotoka gyampa yaki nga bantu bannayuganda batambulira ku bigere enfufu bakuba gwe tuweebuuza nti ebyobulamu nti buli alwala afuluma agenda mu ggwanga agenda bweru wa ggwanga olaba nze kamwa kwogera ne bannansi abakwata amasimu ne boogera twogera ensonga zino n'obawo ebikyuka naye mmwe ate abeeyita abakulembeze nga muga mulina ensonga ze musobola okwogerako tugenda basaba ebyenfuna mu bikendeeze ne bumaali yafa teri muntu ali kungula nsi eno wabula okungula ensi eno zisala batezi bakusabira ngo bakoledde ebirungi Mengo ng'ekulembera Mayiga mu butamanya kusirikirira kusussa obungi nga bannansi batulugunyizibwa ssente muzirye mwogere ebituufu ne mumukera ku makya misinde n'oteekawo n'otega emikono t-shirt zitundibwa kubanga osubira obuwumbi 3 n'okera mwama atikkira gatubisi n'otega emikono n'otunda kaadi buli kaadi ya bukadde biri agala kulinanyisa Basajja Kabaka n'otega engalo toyina gy'ogenda zitwala wajja oli munkuseere ng'ovaako n'evvu ogaggawalidde mu Buganda naye olw'okuba nti ssente tezikutibwa ate togenda zeetikka era okyabba okyasaba Bakatikkiro bangi babadde Mmengo baga nti ekyo kyetukozeko kimala katugende naye gwe omusajja atayagala kuva Mmengo oyawukana otya ne Museveni kubanga nawe ofuuse dikiteeta tebasobola kubanga baga nti kino kikyamu n'otayogera kino kikyamu n'otayogera kino gwe n'osirika Muwanga Kivumbi vice president omusajja Omuganda avundira mu comment of kola comment munnamateeka yagasoma Dr. Rina Zedriga avundira mu komera gwe yagamba nti wasoma mateeka tosobola kuva kola comment ku munnamateeka munaasibiddwa mukyala Jackie Mbabazi mabanga musibye nga natamanyi n'otava wadde kola commentary n'ogamba nti nawe osobola okuba nti mufuga eggwanga lino mufutubadde ku Buganda mukola buli kimu ekikyamu ekiriwo what kind of nonsense is this amasuuti mwambala gaaki ogenda mu kereziya kusaba era n'osembera ki okulembera nte okulembera mbuzi oba okulembera ndiga mbadde ngamba nti okukaba kw'abannansi kikola ennyo okusinga okujja abakulembeze bonna gye bali wana abasajja n'abakazi bayogeranga Emmengo nti ekimala kimala Museveni n'onsobi n'amanya the moment you keep quiet and you don't tell Museveni the truth he will keep on torturing Ugandans akole buli kikyamu kyonna previously nga Mmengo bweyogera Museveni awulira nga atya what went wrong because you came in Mmengo you working for Museveni you can't even speak a single word against his actions. Mmengo had a say previously what happened to that stake kye kyatuuka ku mukono gwa Mmengo gwali gusobola okwogera bannansi bonna kubanga gweyagala weefuula eggala essajja nga buli kimu okyemalira wafuuka ozambe no problem ebinjagadde bibagamba salamu alaikum Hajati Nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 07523759 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Oluvannyuma lwakiikirira Uganda
mu mukago ogw'amawanga amagatte ogwa UN abangi gwe mumanyi era nga ye Adonia Ayebare okuvaayo n'alumba Robert Kyagulanyi Bobi Wine olunaku lwe yalabikako ku kitebe ekikulu mu Washington District of Columbia mu ggwanga erya America ng'alaganga Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yali tannatuula na mukungu yenna mu ggwanga lino ebintu byongedde nate okumukyukira era nga Federal Bureau of Investigation oba giyite FBI mu ggwanga erya America nate yabakanyedda n'omulimu ogw'okumunoonyerezaako. Biki bye bali mu kufeffetta ebikwatagana ku Adonia Ayebare byonna ogenda kubeera nga obitegeera. Kankubbireko katono ku ntandikwa ya vidiyo eno. Kigambibwa nti Adonia Ayebare ono ayina obukadde n'obukadde obwa $, obutera okuyita ku account ez'enjawulo mu mannya ge mu okugwa mu ggwanga erya America n'okufuluma eggwanga eryo. Oba oli awo ng'omukungu ow'ekitongole kino eky'amawanga amagatte akikirira eggwanga erya Uganda, abakulu kye bagambye nti wandibanga waliwo diiru gyakutula ey'omunda gye baagala okwekkaanya. Kitongole kya Federal Bureau of Investigation oba giyite FBI ate ekyo bwe kikwatako omanya nti mitawana myereere gy'oba oyolekedde. Ne bamala bakukwata nga gukukka muvi oba oyolekedde emitawana omuli oggobwa mu ggwanga eryo nandiki okangavvulwa mu ggwanga eryo lyennyini eriba likukutte olw'ekikolobero ekyo. Naye ng'entabo yava ku ki? Adonia Ayebare kuteeka nnyindo mu bitamukwatako. Robert Kyagulanyi Bobi Wine olunaku lwe yagenda nate wali ku Capitol Hill mu Washington District of Columbia okubaako n'abakungu baatuula nabo. Wuno nate Omumerika omulala avuddeyo bw'atyo n'aluma ogw'engulu n'alaganga gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa bweri mukadde akakatyabaga. Entabo enno eva ku ki? Mitawana myereere nga giva ku ebyo ebyaliwo mu kalulu ke twakafundikira ak'omwaka 2026. Omukulu amanyikiddwa nga Ken Roth, omu ku bamanyiddwa obulungi nga abalwanirizi b'eddembe wano ebule n'ebweya, avuddeyo bw'atyo n'agamba nti ekyokumanya ani oba okwawula wakati wa dictator n'omukulembeze. Robert Kyagulanyi Bobi Wine agambye mu lwatu nti ye president ate ye Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa n'amuwa eri obwannakyemalira. Byonna mbikuleetedde akatambike nakonkalina tugenda kubeera nga ate tukafuna tukoota buliro. Byabakama ebibye tebinnaba kuggwa, bannayuganda tebannamuggyako mukono. Bongedde okubanja declaration form baagala okumanya n'okulondola biki ebyava mu kalulu ke yalangirira. Mukadde nga kano oluvannyuma lw'okulangirira akalulu lwaki yalibadde nga wakayita ennaku 10 n'okudda waggulu tannaba kuteekayo ebyo ebyali bivudde mu ebyo bye yalangirira. Ye bye yalangirira yabijjawa? Byava mu bire bw'abanga alemeddwa okubiteekayo oba tukikonfaminge mu lwatu nti akalulu kano tekaaliyo era eyakalangirirwa nti yeyakawangula yali mukyamu nga kagwana okuddibwamu. Njagala ojjukire nti National Unity Platform yateekawo embeera negamba nti without the declaration form uploaded to the internet ku mukutu ogwa Independent Electoral Commission, NUP nayo tegenda kukwata declaration form zirina kulabika nti ebaako ewantu wonna wezitimba. Naye bannayuganda olwedde batandikiddewo dda okuwanika declaration form ng'akabonero akalaga nti bo beetefutefu n'ebiwandiiko byabwe weebiri byabakama ateekeyo ebibye kwe yava okulangirira kalulu okulangirira mwami Tibahaburwa nga bwe twogerera ebula ennaku 6 Generali Tibahaburwa oba oliawo n'abantu be nga beetekeratekera okulayira. Yelop Joel avuddeyo n'obubaka obukambwe oluvannyuma lw'ekiwandiiko oba etteeka erya the Protection of Sovereignty Bill omwaka 2026 okuteekebwako omukono. Agambye nti bannaffe abali ku ludda luli olulala beerabidde nti enkuba bw'etonnya ffenna tutoba, era n'abagamba nti etteeka lino obutuufu bwalyo oba emitawaana n'emiteeru gyalyo bajja genda okwekanga ng'abo bonna obwedda abaleekaana nti aye bonna etteeka lino libatwaliramu kanywa. Era n'agamba nti akadde kalituuka. Agambye nti the day of reckoning eventually comes. Akadde ak'okwenenya, akadde ak'okwejjusa, akadde ako kamala kyaddaaki
ne katuuka. Tugenda kubeera ng'ebyo byonna tubifuna, naye katandike n'omukulu ono tumale okuwulira akatambike. Omukulu Ken Roth ye bwati bwagambye bw'abadde ayogera ku bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine ne Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Njagala tandike n'akatambi ako baana ba mama ate ndyoke nkomewo n'ebirala tubifune mu bujjuvu. Because right now, the dictator of Uganda, Yoweri Museveni, is going to swear in on the 12th of this month. But as we speak, we've never seen any results from the Electoral Commission. We've not heard anything from the international community about the Uganda situation. We've not heard about the case of Mwanga Chivumbi, who was imprisoned on trumped-up charges. What do you think about Uganda's situation? What can we do? What do you have to tell Bobi Wine right now? Because he's coming to you. Yeah. Please, Mr. Roth. Yeah. Thank you. No, I mean, it's clear that Bobi Wine was tremendously popular, that Yoweri Museveni was afraid of him and was not willing to have a free and fair election. Museveni claims that he is what the Ugandan people want, but he's not willing to have a free contest where two politicians can compete with each other. And so he shuts down opposition rallies, he arrests people, he uses violence, he uses torture. This is, not a freely chosen president. This is an autocrat who's hanging on like a dictator. So, I think the world sees that. Sadly, Museveni has figured out that if he's just friendly with the West, they won't challenge him. But we, the people in the West, see what's going on. We understand that the Ugandan people want a democracy, and that's not what they have under the current autocratic leadership. Byebyo nno ebigambo eby'omukulu oyo. Tuvuddeyo buterevu twolekedde ku Adoniya Ayebale. Makulu ki bw'owulira ebigambo oba ennyukuta FBI? FBI bw'eyingira mu kintu ky'omuntu yenna oba bwe bagiwa omulimu ogw'okunoonyerezaako, bino wammanga byekola. Ekwata ba ejenti baayo ne bakola omulimu ogw'ettendo. Muno mulimu okuyunga waya oba olyawo okuwayaringa abantu ab'enjawulo abakwetoolodde n'abalala bambega be bakuteekako. Mulimu okubeera ne search warrant nga kino kibayambako okuŋŋaanya obujulizi ku muntu oyo gwe baba bali mu kwekkenneenya oba okufeffeta okutegeera ebimukwatako. Ekyo nno nga tekikoma okwo, FBI eno emanyi n'okuwamba ebimu ku bintu ebibeera biri mu mikono gy'oyo omuntu gwebanga eri mu kunoonyerezaako. Nga kino nno kiyambako kwogatta ne interrogation oba okukunya mu ngeri y'akajojijoji w'ebibuuzo eri omuntu oyo FBI gwebeyagala nate okutandikako okumanya ebyo bye baba bamwekengeddeko byakola mu bukyamu. Kati mu kifaananyi kye twaliramu Adoniya Ayebale olunaku olwaleero, FBI etandika na investigation ne intelligence. Ba agent ne bagenda ne bafeffetta ne bamala okugatheringa document ne baconductinga interview ate olumu nga bajjayo n'obukodyo obw'enjawulo okulaba nti bafuna information yeno. Tekikoma okwo kyeyongerayo buterevu. Bwe bamala okukola ekyo batandika n'okugoberera entambulayo. Njagala mujjukire nti mu weekend eno gye tukubye omugongo, Robert Kyagulanyi Bobi Wine ayina akafo we yali n'ayo yatula mu lwatu nti abadde ayingira n'alaba Adoniya Ayebale nga naye alina wakyama. Kino nno kyandibanga kye kyaviiriddeko Adoniya Ayebale okutandika okunoonyerezebwako lwaki yali badde alinya Robert Kyagulanyi Bobi Wine kagere ku kagere. Ate nno nga FBI yekola omulimu guno mu ggwanga eri Amerika, abali mu NRM bajagamba musudiya nnyo Kyagulanyi, naye nga reality Adoniya Ayebale weekend ewedde akatambi kafuluma Robert Kyagulanyi Bobi Wine n'akonfaminga n'agamba nti alina wamulabye ng'ayingira, kitegeeza amulinnya kagere ku kagere. Kati ekyo bwe kiggwa, FBI bwe mala okukola surveillance oba okufeffetta okutegeera okutrackinga nga bayita mu ba federal agent nga bayita mu federal court, bakola kye tuyita okuwamba ebimu ku bintu by'otambula nabyo era babeera ne kye tuyita search warrant okwongera okutegeera n'okumanya baani b'oyogera nabo, baani b'okolagana nabo, bali mu ggwanga eri Amerika, bali mu ggwanga lya Uganda. Mu kifaananyi ekya Adoniya Ayebale kye tuli mu kwogereramu olunaku lwaleero. Tebakoma okwo, bafuna credible information okuva ku gadget
buli gadget gyotambula nayo, njogera ku mobile phone, njogera ku computer, njogera ku documents, ebiwandiiko byotambula nabyo, era nga bino batera kubijja either ku mulimu gwo oba mu makaago. Tebakoma okwo, bakola kye tuyita interview oba interrogation. Ba agent bano batendeke ekitagambika nti bakugwako nga totegedde na kutegeera. Era nkiwa tufunidde information eno nti Adonia Yebale FBI yandibanga yayingidde mu kuyigga n'okufeffeta information kubimukwatako, ng'already information abakulu bano bagifunye emala aba FBI, ng'era banaatera okudrawinga conclusion nti Adonia Yebale ono ku buli bank account kubaddeko omudidi oguyitako okuva mu ggwanga eri Amerika ate nga gwolekera Uganda, n'ogumu oguva mu Uganda nga gwolekera mu ggwanga eri Amerika. Jjukira nti yakiikirira Uganda mu mukago ogwa UN mu ggwanga lya Amerika, yakiikirira Uganda mu mukago ogwa UN mu ggwanga erya Amerika, era nga UN kitongole ky'amawanga magatte ekitwala amawanga mangi oba ekigatta enkolagana ya Amerika n'amawanga mangi agali ku lukalu olwa Africa. Kino nga kiyambako mu byobulamu, kiyambako mu byentalo ebyokwerinda, military relationship oba cooperation, tekikoma okwo, kiyambako oba oliawo ne mu kuyambako mu byemmere n'ebirala naddala eri abo abanoonyi b'obubudamu abayingidde eggwanga lyonna. Abakulu bano bwe bamala kye tuyita interrogation badda mu nkola ey'amateeka okukwata bakuteeka eri Attorney Department. Bw'omala okugenda mu department eyo nga ebiddako ze penalty. Penalty ki oba biki bye batera okuteekawo nga omuntu bamukutte ng'ayina ebimuvunaanibwa? Bino wammanga omuntu oyo bagenda ku freezinga account ye bw'abanga abadde ayina fraud mwadiringira, bajja kwata account ye bagigalewo bagiblockinge nga takyayina muntu yenna gwakolagana naye oba nga takyayina transaction yonna gyagenda kukolera ku account eyo. Buli account yonna ebeegudde mu katuuka abwe ng'eri mmanya ge baba bagenda gikwata. Tebakoma okwo, bateekako omuntu oyo envumbo bw'abanga abadde mugwira n'okudipotingibwa n'adipotingibwa oba ne bamutikka n'addayo mu ggwanga lye nga mpaawo yadde n'akantu n'akamu kaalina, era n'omulimu gw'abadde alina n'emirimu gyonna gy'abadde akola mu ggwanga eryo. Tugambe kati ku kya Adonia Yebale emirimu gyonna gy'abadde akola mu ggwanga eri Amerika gyonna gimugobwako, era ne bamuteekako n'ekibaluwa ekibakuntumye. Ekibaluwa ekyo nga tekimuganya kuddamu fuluma mu ggwanga oba kuyingira ggwanga lyonna erina akakwate ku ggwanga lya Amerika ng'agenda for any diplomatic work, ng'agenda okukola omulimu gwonna ogw'ekikungu oba oguli diplomatic. Awo nno wetuyimiridde nti Adonia Yebale bw'ateekebwako embeera efaananako ng'eyo giba gigenda kubeera mitawaana myereere. Jjukira ono mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kigambibwa nti be bamu ku bantu babadde ng'ayitamu oba oliawo okuketta n'okufuna amawulire information ekwatagana ku bamuvuganya mu ggwanga eryo eri Amerika. Muno mwe muli abantu nga ba Daniel Kauma abatwala information ku bitebe by'enjawulo mu Amerika. Adonia Yebale eno abadde blockage nene nnyo kwogatta n'olugendo lwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine n'abamu ku baana bannankyukakyuka, era abadde atera nnyo okulinnya eggere mu ntambula yaabwe okugenda okwongera okubunya enjiri eno eya revolution mu mawanga ago ag'abakyeruppe. Era nja kwogera kati nti emitawaana tegimanya nnyumba mbi. Embeera bw'etambula bw'eti Adonia Yebale n'ategerekeka nti ddala kituufu yenyigira mu mivuyo gyonna egya fraud, alina transaction nnyingi nnyo mu Uganda n'Amerika, nga transaction teri mu mateeka eba bigenda okumwolekera ye tuba tugamba nti ako kaba kaweddemu. Katulindire tujja kumala kubyongera kubiffeffeta tutegeere nga ebitambudde ku buuyo obwo, naye mpuliddeko era nga confirming nti FBI yalaunching investigation okwongera okutegeera Adonia Yebale ono ebigendererwa bye ye nga ambassador mu Amerika ku lwa UN lwaki yali badde ateeka ennyindo ye, kubanga aba alina kuba neutral, aba akiikiridde eggwanga ddamba, aba alina kuba neutral. Abajjukira ebyaliwoko mu 2024 I think 2024-2023 mujjukira omukyala Joy Ruth Acheng. Omukyala oyo Joy Ruth Acheng yali akiikirira Uganda mu Canada, yadipotingibwa yaweebwa ultimatum yaweebwa ennaku 5 okubeera nga akomyewo wano ku butaka e Uganda ng'omukungu
era Canada yamudiportinga n'akomawo wano naye nga kyava kuki yalabikirako mu katambi ng'agobaganya ab'opposition abaali balaga obutali bumativu bwabwe ku nfuga embi eri wano ku butaka e Kampala. Kati n'Adoniya yebale UN automatically beetekwa kufubutula mufubutule emugobe adde wano ku butaka oba oliawo gy'aba akolera emirimu gye, ekitali ekyo yandifundikira nga ate agwera emabega w'emitayimbwa. Tujja kwongera okubitegeera kikyenjaga tukuletedde ebyafaayo bye yali president we Libya Muammar Gaddafi era ng'ono yattibwa ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'Okumi omwaka gwa 2011 yagenda okufa nga yakakulembera eggwanga erya Libya emyaka 42 era ng'ono Gaddafi yafiira ku myaka 69. Omusasi waffe Namuyonga Brenda yalina ebisinga ku mboozi eno kati birabe. Ku nsi kuno ne bw'okola ebirungi abantu tebasiima nga bw'eri enjogera nti basiima ogenzi. Ebirungi Gaddafi bye yakolera bannansi be bamusasulamu ku mulyamu lukwe n'okutuuka okumumiza omusu. Ajja atya mu buyinza aba atya mu buyinza lwaki ensi yamukyawanga ate yagikolera ebirungi bingi. Saagala nkujjulira bitannajja katusooke tuddeko emabega katono. Mu mwaka gwa 1942 omwami Muhammad Abdusalam bin Ahmed bin Muhammad n'omukyala Aisha bazaala omwana Muammar Gaddafi kumpi n'ekyalo kya Kwassa Abu Hadi ekisangibwa mu kibuga Sate mu ddungu lya Tripolitania mu maserengeta ga Libya. Ebiseera ebyo mu myaka gya 1960 eggwanga lya Libya lyali lifugibwa Bwakabaka wansi wa Kabaka Idris ngeno Gaddafi yali omu ku abo abaali batakkiriziganya na nfuga y'ennono eyali ebaluseewo mu ggwanga lya Libya okuva mu mwaka gwa 1951 omwali okutulugunya bannansi okubawamba kwasa n'okubasesola ng'ekyayongera okunyiiza ono era bw'atyo n'atandika okulwanirira eddembe ly'abannansi. Kabaka Idris yali agenze mu ggwanga lya Turkey okujjanjabwa nga 1 Septemba omwaka gwa 1969 ekibinja ky'eggye ly'abavubuka 7 abaali bamanyiddwa nga Free Unity Officers Movement baaluka olukwe ne bajjako obwakabaka bwa Libya nga bayita mu kuwamba gavumenti nga basinga kwegazanyiza mu kibuga kya Benghazi ne Tripoli nga baali bakulembeddwamu Kano Muammar Gaddafi. Era bwe batyo bawamba gavumenti era Libya n'efuulibwa Republic of Libya nga bamaze okujjako obukulembeze bw'ennono. Bano bawamba ebisaawe by'ennyonyi ebitongole bya poliisi ebyali bikkiririza mu Kabaka Idris nga ne muno bawambiramu omulangira Hassan Halu Senussi eyali alindiriddwa okutwala Namulondo ng'ate eyo family yasobola okuddukira mu buwanganguse mu ggwanga lya Misiri. Yadde Kabaka Idris teyali mu ggwanga naye yasalibwa ekibonerezo ky'okuttibwa mu 1971 okutuusa ono bwe yafiira mu ggwanga lya Misiri mu 1993 ku myaka 93 mu kibuga Cairo ng'ate eyo omulangira gavumenti yasigala emutaddeko amaaso okutuuka bwe yafa mu 1992. Nga bakamala okuwamba obuyinza batondawo akakiiko ka Revolutionary Command Council era bwe batyo Gaddafi n'afuulibwa ssentebe waako ng'akola ng'omukulembeze w'eggwanga ng'era yafuulibwa Kano ng'omuduumizi w'eggye lya Libya lyonna. Nga wakayita emyezi 3 Gaddafi nga yakawamba obuyinza yagwa mu lukwe lw'okumuwamba mu 1970 okwali kukulembeddwamu eyali muganda wa Kabaka Idris amanyiddwa nga Ahmed Halu Senussi wabula n'alemererwa ekyamuviirako okumusalira ekibonerezo eky'okumusiba mayisa mu August wa 1970 okutuusa ono bwe yasonyiibwa Gaddafi mu 2001 nga yakamala emyaka 31 mu kkomera. Ono yakozesa ebyobugagga by'omutaka omuli zaabu n'amafuta okulinnyisa ebyenfuna by'eggwanga nga mu bukulembeze bwe okusoma kwali kwa bwereere okuva ku nassale okutuusa ku university. Amayumba bannansi ge balinga basulamu agasinga galinga ga gavumenti tewali yali afanga njala anti nga gavumenti yali ekwatira ku buli munnansi. Obujjanjabi bwalinga bwa bwereere kogatta n'amasannyalaze okugotanga buliro. Mu biseera ebyo buli munnansi eyali agula emmotoka gavumenti yali emusasulirako ku kasente okugifuna. Bweppo n'omuntu yenna eyalinga akola embaga gavumenti yamuyambangako. Mu 2009 ono yajja n'endowooza ekunga abakulembeze ba Africa okulaba nga Ssemazinga wa Africa efugibwa omukulembeze omu ng'eno yajjanga kaweefube okukulaakulanya buli muntu ku Ssemazinga wa Africa. Yadde bino byonna yabikola wabula yayongera kunyiiza abazungu olw'engeri gye yali akulaakulanyamu eggwanga lye nga mu biseera ebyo Libya yali tebanjibwa nga yasobola n'okuwola amawanga g'abazungu mu biseera nga mukulembeze. Ono okugwawo kwe kwabalukawo mu 2011 nga bannansi basooka kwekalakasiza ku nguudo nga baagala nkyukakyuka ya dimokirasiya mu gavumenti wamu n'obwenkanya mu bufuzi bwa Gaddafi nga kwatandikira mu kibuga Tripoli olwo ne kusaasanira mu ggwanga lyonna.
nga mu kwekalakaasa kuno amagye ga gavumenti gakozesa eryanyi ddene eri abantu era ne batuuka n'okukuba amasasi ekyaviirako okubalukawo kw'olutalo olw'omunda ng'amagye agaali galwanyisa Gaddafi gakola akakiiko aka National Transitional Council nga 27 Februari wa 2011. Olutalo luno lwegattibwamu n'eggye lya NATO ne bafufuggaza Gaddafi okutuusa bwe yattibwa nga 2 Oktoba 2011 mu lutalo olwakulungulwa emyezi 8 nga bwe yafiira yali afugidde eggwanga lya Libya emyaka 42 nga yafiira ku myaka 69 nga ne mu kiseera kino y'omu ku bakulembeze abasinga obugagga mu nsi yonna nga zitowa obuwumbi bwa $2 za America 200,000. Okuva bwe yettibwa bannansi ba Libya bejjusa olw'okubuzaabuzibwa abazungu nga mu kiseera kino tewakyali kintu kya bwerere mu ggwanga lino kw'ossa n'entalo ezitaggwa n'okweyagaliza obuyinza. Nze Namuyunga Brenda, Amasu ku 24. Mbalamusiza Bannayuganda, mwebale gyonna gye mukola. Nkomyewo nga bannabasuubiza nti ensonga y'okukwatibwa kw'omuloodi oba eyaliko omuloodi w'ekibuga Kampala ngenda gikolamu paatisi 4 kubanga nina okukkiriza nti mwezo paati 4 olwogenda okuba nga ofunye ekifaananyi ekituufu ekyembeera egenda mu maaso. Kati nsaba ompulirize bulungi mu bufunze obw'ekitalo. Nabagambye jjo nti muleme kutunuulira ensonga ya Erias Lukwago nga an isolated case. Eno ensonga erijja no ku Bannayuganda bonna, ekyo kyensaba muteeke mu bwongo bwammwe. Eno ensonga ya Ssaalongo Erias Lukwago kifaananyi ekitono ekyekwese mu kifaananyi ekinene oba kafaananyi akatono akazingiddwa mu pulaani ennene ey'engeri General Muhoozi eyeegwanyiza entebe ennene ey'eggwanga, engeri gy'ayagala 1 okufunamu entebe ennene ey'eggwanga, 2 engeri gy'agenda okuddukanyamu eggwanga. Nti nabadde wano ne nkugamba nti okusinziira ku plan, ku game plan oba ku nteekateeka ya mukono gwa kyuma, ekyo kyensaba mutegere nga Bannayuganda, tegenda kubeera business as usual. Ensonga ey'okuli gye njagala okutegeeza olwaleero Bannayuganda mpuliriza mu paati 2 yaffe, soosi zange zindaga nti Ssaalongo Erias Lukwago si ye yekka. Okusinziira ku bujulizi obwaleeteddwa mu nnaso y'eggwanga lya Bungereza businessman abangi gwe mwategerako nga Andrew Wilson aka Orlando alumiriza mu nsonga ya Mwami Besigye. Ntegeera bulungi omusango oguli mu kuvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ku fayiro eyo. Kati nsaba ontegeere okusinziira ku bujulizi ne statement ebyaleetebwa mu nnansi y'eggwanga lya Bungereza, omu ku bajulizi abali mu kulumiriza Mwami Besigye ne Hajji Obedi Lutale Kamulegeya mu nnansi y'eggwanga lya Bungereza oyo talumiriza abo bokka ababiri. Ku lukalala ku balala batulina okusuubira mu nnaku ezijjako awo balina okutwalibwa mu kkooti bavunaanibwa omusango gwe gumu ne Dr. Kizza Besigye, kwe kuli Ssaalongo Erias Lukwago, kwe kuli Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda, kwe kuli Honorable Salaamu Musumba, kwe kuli Mwami Walter Lubega Mukaaku, Samuel Walter Lubega Mukaaku, kwe kuli Kyazira Omushana. Ndowooza bwe mbaseerabidde Bannayuganda baliko ku lukalala olwo kuliko abantu nga 7-8. Bano okusinziira mu statement eyakolebwa mu nnansi y'eggwanga lya Bungereza agambibwa mbu ono Dr. Kizza Besigye ne banne gwe baatuukirira abayambeko okulabika nti 1 basituwalinga ebyokulwanyisa ebyokujja kwa gavumenti ya wano, 2 abayambeko okutendeka
bannayuganda naddala nga batendeka nga bannamawulire basobole okuyingirira ebitongole bya gavumenti okuketta n'okwongera okulega 3 n'okwongera n'okubayambako okutendeka abalwanyi tuli fenna so ekyo kitegeeza nti eno ensonga ya Dr. Kizza Besigye tugitunuulire mu ngeri y'engazi tenabakulwa nti tukyalinayo amannya amalala olw'eddagale ku fayiro eya Dr. Kizza Besigye. Ojjukira bulungi Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda bwe yavuddeyo okuvumirira ebikolwa ebyatuusiddwa ku Ssaalongo Erias Lukwago. CDF General Muhoozi ku mukutu gwa X eyali Twitter yavuddeyo n'ayanukula Ssemujju Nganda n'amugamba gwe addako, you are the next. Njagala kutegeeza nga Munnayuganda nti eyo statement erema kugirabanga ey'okusaaga gitunuulire mu ngeri y'engazi, gitunuulire mu ngeri very serious. Eyo statement General Muhoozi yabadde akitegeeza because Honorable Ssemujju Nganda y'omu ku bali ku fayiro eyo. Tuli fenna? So ekyo kitegeeza nti nga bwe tukyewuunya, bwe tukyakaawa, bwe tukyakungubaga, bwe tukyavumirira, bwe tukyalaja n'olw'empamba gye baawambye mu Ssaalongo Erias Lukwago, amaaso gabeere mu kuba eriyo n'abalala abajja. Naye era sitiiru njagala kutegeeza nti eno si y'enteekateeka yokka, eno enteekateeka ngazi era sitiiru kateekateeka akatono mu nteekateeka ennene. Enteekateeka ennene ezingiddwamu bino byonna, omuli okufulumya tweets ezitiisatiisa bannayuganda, omuli okuwamba abantu, omuli bannabyabufuzi n'abawagizi baabwe, omuli okutiisatiisa amawanga amalala, omuli okutiisatiisa abatawagira gavumenti, omuli okubuzaawo abatawagira gavumenti, omuli okwewerera abatawagira gavumenti n'abatawagira ekyakazibwako erya Muhoozi project. Byonna byonna ebyo ebikolwa biri mu kukolebwa n'ekiruubirirwa kimu. Tiisatiisa bannayuganda bakuumire mu kutya, teekawo embeera ebatiisa okuddamu okukunenya, okuddamu okulaga nti tebakuwagira, kuliyeetingawo embeera etiisa buli muntu abadde asobola okufuuka omuziziko mu kkubo lyo, whether ali mu gavumenti, whether ali ku opposition, whether ali mu mawulire, whether ali mu nzikiriza ezitali zimu, whether ali mu kulwanirira eddembe ly'omuntu n'enfuga ennungi, whether ali weeru wa ggwanga. The ultimate goal kutiisatiisa bannayuganda, kutondawo an environment, kutondawo embeera nga bannayuganda batya okwogera ku nsobi n'ebikyamu n'ebitali bituufu ebikolebwa 1 gavumenti eri mu buyinza, 2 n'oyo eyeegwanyiza okudda mu ntebe ennene ey'eggwanga. Nkugambye nti ekigendererwa ekisinga obukulu mu bino, nabadde wano ne nkugamba nti abakyakwatibwa bangi. Ekyo mukirindirire nga bannayuganda akyogedde leero, ennaku z'omwezi ziri 17 mwezi gwa 6 omwaka gwa 2026. Have said abakyakwatibwa, abakyabuzibwawo mu ggwanga bangi because ye game plan, yenteekateeka. Tondawo embeera ekwata buli munene bannayuganda baga nti olaba ne gundi bamutwala batyo olwatenze. Nabadde wano nekugamba nti kino tekigenda kubeera ku opposition bokka. Nina oluyimba lwennyumirwa ennyo olw'omuyimbi Mathias Walukaga yagamba nti ekimaasa nnaku kigimaasa mpalo. Ekiri eyagenza okutabaala ku lutabaalo kyekirya n'eyasigadde eka. Kino tekigenda kulya opposition bokka bannayuganda, nsaba muntegeere bulungi. Era mu abali mu gavumenti, abali mu kusanyukira ebikolobero ebiri mu kutuusibwa ku bali mu opposition, kimukola njagala kubalabula kikyamu. Because okusinziira mu game plan, okusinziira mu nteekateeka egenda mu maaso, eno enteekateeka egenda kulya abali mu opposition eri n'abali mu gavumenti. Gwe ekikulu kasita olabika nti towagira project
ekikulu kasitoolaga nti olina engeri gy'onyooma, olina engeri gy'oyisaamu amaaso, olina engeri gy'otyobora, olina engeri gy'otawagira, olina engeri gy'otakkiririzaamu mu nteekateeka ey'okuleeta omukulu okusikira taata we. Whether olimu opposition, whether olimu NRM, ogenda tu. Nakugambye mwabeeyita abagezi, actually nabadde nina benyumya nabo mu mikwano gyange, ne mbagamba nti ffe abamanyi eby'omunda abalengera ebiri munda ebitambula n'enteekateeka ezigenda mu maaso mu myaka egijjakawo mu maaso, siwala okutandika ne guno, tugenda kutandika okulaba nga okubeera omugezi mu ggwanga Uganda gugenda kutandika gubeera omusango ogw'amaanyi. That's why jjo nakugambye nti whether oli mu mawulire ng'oli interested mu politics and economic affairs and social affairs, whether oli munaddiini, whether oli mu NRM, whether oli mu opposition, whether oli mulwanirizi wa ddembe n'enfuga ennungi mu ggwanga, whether oli mu security agencies, as long as olabika okuba nga oli mugezi, olina extra intelligence and wisdom and knowledge, that extra ability singa tugikozesa bulungi mu myaka egijja mu ggwanga Uganda, gwalibanga gugenda kufuuka musango. Nti kiyinza okuba nga kigenda kufuuka kizibu kyennyini omuntu okuexpressinga amagezi ge n'okutegeera kwe n'obukugu bwe mu ggwanga Uganda, naddala okusinziira ku political environment eri mu kuzimbibwa mu myaka egijjako. Ampuliriza era gwangoberera nti bw'otunuulira President Museveni oba Mwami Museveni ne be yajja nabo mu nsiko, bakozesa nnyo eryanyi, ago ge mazima matuufu, bakozesa nnyo eryanyi mu kujja mu buyinza, bakozesa mundu, naye oluvannyuma lw'okuwamba obuyinza, oluvannyuma lw'okukozesa eryanyi ly'emmundu okuwamba obuyinza, nti bw'otunuulira Mwami Museveni ne banne at least bazze babeerawo n'embeera ya win-win situation, whereby nti asobola okugonzaamu ko n'ayogera n'abamuvuganya, abamu ne bagaana bugaanyi okukkiriza okumwegattako, abalala ne bakkiriza, wabula nga asoose kukozesa kkubo lyakuteesa, asoose kukozesa kkubo lyakuwuliziganya. Naye bw'otunuulira strategy eri mu kukozesebwa kati mu kuleeta omukulu omu mu buyinza bw'eggwanga lino, I do believe nkyamu, njagala kubategeeza nga bannayuganda mwenywe